ko oliyotya amalage kyemisana gakutotya onaku lwa Sunday banji kyemanyisaza mulima daga byamisana muva mu kusenza mutonzi muva mu kerezia muva mu mikolo abanji mwine emisonga ze muva mu mikolo jambaga nyimbe kufiirwa binji byonna bimbeera mu graduations n'ebirala bingi nnyo mbebaza okuba nti mukyali balamu kyekuminga mukyali balamu nsaba mwongere kubanga mwekuuma mwongere kubanga mutendeza omutonzi mu musabe mwesigamire azongere okuba nti mumwenenyeza kubanga binji ebitambula mu ggwanga ensi efuse eddunia abana togeza kuba nti otwala ebitali bibyo kubanga ngenda bategezako mu maaso waliwo ekyaguddewo ensi n'ejaganya naye kyannaku kuba nti omuntu ava mu bulamu bw'ensi ensi n'ekuba enduulu kiba kibi nnyo kubanga omubaka obuseera mutugamba nti waliwo omuntu lwafa ensi n'eba nga yemuwonye ate waliwo lwafa nga yawonye ensi tali nkatagemanya programu Embuga mukuna byatuuse dda wali mutabani w'omugenzi Yowana Mirundi mama munene Matuma mankula musaako kuba nti okyali mulamu kuba nti okyatusabira mukwano gwo kankubuulire maama wange ali mu ddwaliro ly'Embalala Bala hospital kakati twamutambuza mu malwaliro gonna my brother my elder brother awataddemu sente ze nnyingi waffe abakatuliki kiragiro ekyokuna ekyokulagira bulabira bakadde bo bwe kiri naddala nga bakaddiye obusiraamu tugamba nti ejjana yaffe eri wansi wabigere bakadde my brother nze baajavuwaza nera zikola bintu byange ne maama amanyi bwe muwaya 5 asanyuka manyi yampango akanti oyampanga abukadde 10 is not his fault kakati one of our relatives yetuka nti mugende mu Mbalala hospital lega Mbalala mama tebamuttireyo notyamu nditumutwalayo separately the Mbalala hospital doctor has done 2 things that he had eluded tuyina ba medical doctors mu family bazzukulu be sajja w'Embalala yazudde nti bwe baamukuba ani emmotoka naye mulinnya olwokuba yali mukadde omusayi tegwatambula yazimba buzimbi kulooti yemuluma kakati eba kutambula yalifudde teyatambula kakati abadde talaba kubonaga nti nze ndi mwana wa 9 oba mu 65 yewemeka gimubuuza olabe enduulu bonzaala tajogera kakati nagenze Embalala nagenzeyo ddi Friday was it Friday Thursday Friday I expose abantu bategeera naye nasanze bamujanjaba bulungi nga tebanategeera nti ye maama wo omanyi nti bamusibudde na alemeddeyo akyanyumirwa alemeddeyo Embalala alemeddeyo anti dokita ono yategedde bali abayita basiru bonna mwansoosa mu basiru kati yakkiriza muntu yafunye omugezi kakati omugezi kati yeebaka ku tulo kuba badde bamuwa painkillers we have medical doctors in our family naye era Mbalala medical school and when you look at this man the medical doctor is not flamboyant manya abakola ebintu by'amagezi baba flamboyant is a simple man ye yagambye nti nedda kino ekigere kulooti yagaana okutambula ekitegeeza aba Buganda Riot bwe baamukuba ate baamutomezaki n'emmotoka yamutomera ane Museveni yansasula bubi yansindika ku jirikiti Museveni yankanyuga ku asante yani obwa advisor buli mu sente meka baagala kubba 5 billion nze yangoba antwale wali million ndikola ntya 5 billion ndi musiru nange nakano ogendayo singa nagenda mu million ya Museveni oloza singa bana bange singa buno obusaati mbwambala million emu oliweza D5 ntinze ku bwongo bwange nsobola okubeera advisor ofune million eje embere ku nyumba enzadde muwagira lwa kumwagala naye ekyo kifo si kyange mu political science batuga nti value yourself kakati alemeddeyo mama alemedde mu ddwaliro yawadde conditions 2 mbwe abasawo bagenda nabe ekalisi ab'Embalala agenda nabe ekalisi anti be bamujja you see
people are not tribalistic. Professionals are not tribalistic. Yes. Do you know nti mu family tulinamu ba medical doctors abaali mu mujjanja bakatakyabatulastinga yabagobye ante kyabatulasinga musayi kati oli ow'embalala ate yagenze n'amukolera ekintu bulijjo batugamba nti yakaddiwa amaaso ne gaggwamu amaziga ekitegeeza kakati babadde bamuteekamu eddagala bwe bati amaaso gatambule nti gayinza era nga teyeebaka ne bwegamwakoze byomubuulira agati bweyebaka bwati gajja kuziba nga asula atudde bwati omusajja w'embalala yamutaddemu obuuma alaba yes she recognized me mama tayinza kuvaawo awo alemedde embalala mu ddwaliro nga bamukoledde alemedde embalala mu ddwaliro mukadde tuyamba ove mu ddwaliro okomewo mukulu wange aŋŋambye tikyetuba tukola tufune omuziga embalala anti basisa bange gye bali balinga bana tumuteekemu omanyi nasoma psychology kati we bw'omugjayo afa kati akkiriza mu dokita ono bw'omumujja kakolako afuna obuzibu afa kakati alina okubanga ali niya walabira ono ku dokita kakati folas n'abaana be ne bazzukulu be ba doctors don't matter amatalinga yani ye dokita oli this is how professionals transcend tribes two embalala saakunyumiza omusajja yakwata bwe baali bakuba obutayimbwa ejjinja nega nti omusajja gwe bayita kalema yakwata omusajja omujaasi namuteeka mu motoka ye namutwala ewobote nagenzeeyo ku ddwaliro lyakola eddwaliro lyamaanyi nnyo alina nursing school for export London aluteekerere yafuna abantu baffe tukuze tulina bazzukulu baffe kalema yayisa abantu abaana be abali mu ssomero lye n'abasomesa n'abaga nti omusajja ono byemulaba nina wano ye yabinkolera. He was arrested by rebels in 1984-85 but because I was with the rebels as noonya amawulire I had received information that the rebels were going to capture Luwero. In fact, that man suspected that I betrayed him. Kuba yangamba nti sigenda kusula wano ngenda kusula Kasiteera. Before he moved to Kasiteera, he was arrested by the rebels. But he recognized me. Naye nawandika amawulire gange aga munno. Nali reporter munno. Nti Luwero, this has been arrested by the rebels. Ne bamuta. Alina complex nene nnyo. Ina abaana alina ki. Naye kyasiza okunsanyuka yankoledde cheeke n'agireeta sente zeyawandiiseeko nga nnyingi kakati sekiritale we yawandiise naga nti ono muzeeyi alimba akoze ensobi yegitadde mu bbaasa kale maranga me in the morning nanga nti cheeke sagisayininze he sent the money kakati fe abamawulire ye investment gyetukola nti pologulamu zizino muzizanyisa naye there is nowhere I can go abantu ne batalwana kufuna selfie kituufu baddukira bali mugundi bampadde ku lugambo watambudde nabo nti ekyabadde yes people were struggling to see me olaba nawono junior ayina abawagizi kituufu nabasanzeeyo nga bamukubuuza tyakati gwe neboofa nono junior ayina abawagizi gwe ne boogere olekeddewo yes kakati ekyokubiri I sent him these my friends benkugamba abateesa nga mbalaba nakati bandaba yesterday they met the president and one of them came back disappointed. Me I knew that we are going to meet the president for pardon bakomye okukyankala gyeggwanga. I sent them a message last night nembagamba the problem you people make
when you are pursuing your interests, Yeah. you don't believe that others have interests. Okay. This is very dangerous. Berozaako bokka. If you want to be a president of Uganda, you should also understand that there are others who also want to be president. Yes, true. Bwe kiri. Two, nembaweza nembagamba kubanga nze mbagamba, I have no personal grudge against anybody. It's the approach. Okay. The way you approach me, whatever nga nyumba n'embuga. Genda obuze nigundi banachobe. Genda obuze Amelia Chambadde. Genda obuze abantu. Mirundi is a humble man. It depends on your approach. Yes. If you want to humiliate me, we fight it until morning. Kubanga nange kyoyagala kyenjagala ndi mugezi. Omusajja omu yali mubbi n'ambushinga bbaasi bagibbemu. Mu bantu be yali afulumye okubba mwalimu neiba we. A man shouted, naawe neiba gwe. Musajja ali mugezi n'amufulumya ebweru wa bbaasi. Banne ne bagamba mutta ajja tulooba. N'amufulumya ebweru wa bbaasi n'akuba amasasi mu bbanga. Omusse nti musse teyamutta. In the evening, this man omubbi went to the other man gwe yali tasse wa neighbor. N'ataliko n'amugamba nti tukuba ndulu ngenda kukuba essasi. Cool down. N'amugamba nti gwe, I would have killed you. But I remembered your family, your wife and children. Yes. If you don't remember mine, I'll come and kill you. Bano bwe baba batujooga tebalowooza naffe tulina family gy'ojoogedde emyaka 10. Tulina kuyingira omuwanda weyo nga lugosi. No. I also have a family. I also have interests to pursue. Yes. We differ. You committed your crimes. I'm not involved in your crimes. It depends. Mbugundi tugende mu UCC. I've agreed. Njagala tugende mu UCC. Ne muwangano ko obwava gye n'abo tulabe agivaamu nga mulamu, because you push somebody to the wall. Do you know why the Arabs adopted terrorism? No. The Arabs adopted terrorism. Why? When the Israelis went back after 600 years, there's an ambassador of Israel here. They used the money. They sat on the mountain. It's called Zion. That's why it is called Zionism. They decided to go home. Okay. They went with a lot of money after Hitler's Holocaust. Ne batandika okugula ettaka ly'abawarabu. Ng'Omuyisirayiri ssente z'alina is not irresistible. Do you know what the Arabs did? The Palestinians? Kakumi. Omupalestina bamutta ekiro. Palestina etunda ettaka bamukuba ekiro ne baka bazze ku mutwe. This is why they remained with the West Bank. Kakati, in all Arab-Israeli wars, the Israelis emerged victorious. The Arabs were humiliated. How will we ever have a time to see the tears of a Jew? That's why they resorted to terrorism. Kutega bomu. Nti convention war terusobola bawangula. Nti ensi bwe bakuba Twin Towers mu America balaga demonstrations mu nsi yonna. Nti America naye ekubwako. That's why the Americans brought Hussein Obama Barack. Nti ze Muslim. Ne America ekubwako. Mujjukirayo World Cup. Baafikisinga Iran ne America mu gondi yemu. Iran neewangula omupiira newokuba America. Bajja kuba they declared 4 days of celebrations in Iran. Why? Where will they have a victory over America? Yes. Kakati, once you put somebody to the wall, nchokola ndabi omuwala gwa UCC na Abbas ndabe nga tuli balamu.
nti omanyi katugane programs okubeerawo alage wa Kalisa is a Muslim. He believes in Allah. Even if Allah through Angel Gabriel Jibril tells me to go back to Kalisa's station, I never go there. I defy. I will tell Gabriel, Angel Jibril, no, you are not an angel. Kuba Kalisa, I gave him the first time, he humiliated me. He alleged tinamuleetera emisango 10 billion zange ne bazirya. Gundi nangamba ono Balaam. Nangati there is a businessman who wants to meet you. Where? At Kabila Club. Nemuga mumbulize. Mugamba ayogera. But you have machines to enable you. Nenkwata bajju. Muga bajju. Ngende mu Kabila Club. Ondabire businessman ki. Atuddemu ayagala okunda. Bajjo n'akomawo. Nangamba Kalisa yaliyo. Salinyayo. Kati bwe kibanga nga Kalisa baamukuula. Kalisa tasuubirako lunaku. Omanyi the argument is, their strategy is, mbu Kalisa can control mine muwanga. Kakati gwe batonga gawaliddeemu. Muwanga obwolo bumuluma. Muwanga anticipates. Yabaddeyo mu UCC. Wabaddeyo. Muwanga muyanga. Mbu alowoozaako nti walibeerawo embeera lwetuliddemu nenkola naye. Kuba obwolo nze nali simanyi nti n'amategere kanuka obweru. Muwanga problem ye. We are not good enjoying the good. You don't have the brain. You didn't realize. Why is it that the Kasuku Afghanin ono kankaka yeetunze yekka kuba nze sikufaako kakati bajjeeko bakuba amasimu bajjeeko TV z'abalokole and azikubira amasimu yize mulokole era afaatiyo amaye mulokole mie mu traditionalist 80% amwe traditionalist 20% amwe mu Catholic 80% traditionalist yes 20% Catholic ninga kinana ndi musamize kakati kankubuuza who has been making money for these TV stations? Because people don't know. People think that when I go to a radio station or TV station, they give me money. Those TV stations, you are on Yakubi Decimal Gana, Gaye question to UCC. Zabalokole, era sente zibabadde banfunamu, tebajja kuddamu zifuna. Nabaweereza message nembaga nezo zibula akalisinze naye akalisa negibula akalisi nezo sijja ziddako naye bwe nkulaga abasajja baalaajanye bwana Mirundi sife twaganye bagala tujjako layisinsi kubanga bwembeera ku TV kuno kati kuliko abantu babeka tubuulire bangi tubuulire abantu report back buli bantu 100 ku YouTube ofuna $100 yes kakati ono ajeko TV abalokole banne kuba ono mulokole. That's why I laugh at you. I've created the money for balokole. You are inciting balokole bazigalewo nze mbayamba n'obayamba. Many people believe natuli abasajja bano mu State House for 14 years nemanyi obujozi bwabwe nemanyi ejjogo lyabwe. Once they remove you from an important job to peripheral role, don't go there. Okay. If I'm a housewife and you say you remove me from that role to a house girl, ngenda wafu. Mzee Tamale. Nkubuulira. Kakati nze nkubuulira. Bwe nyigiriza abalokole banno. Okay. Abalokole nze mbadde mbawa ssente. Ti bwe mbeera ku ezo TV zaabwe ngeno ABS, this is when they get money to pay for the salaries. Okay. Kakati bwe nyigiriza abalokole banno. Have I ever seen me on a Catholic church radio or TV? No. Balokole bamwe bempa ssente kati gwe mulokole gwe agamba nti ne mukazi wa ina church kati gwe jjako abalokole bo ssente amaye mulokole amaye mulokole deny oba nakuba essimu nakanga tujja kubagalawo. You are denying, they are casting you kuba gwe tolina kyobawadde nze sifaayo. In fact, I'm sustaining those TV and radio stations
they don't give me anything. Nze mbawa kakati gwe bw'olowooza nti ate onyigiriza nze gwe ziggale bakuba amasimu ne bakanga namugambye nabaweza message yesterday unlike you people who did not consider my family's welfare thinking that nti bwe munjoga nkomawo ate siridda I will never work in this government again. Okay. Akatabo kano okalaba seka muhozi. Yes. Has muhozi given me any money? I don't know. I want muhozi for out of kwagala. Bwe ba mu State House yankubira simu nakola invested in me. Okay. I've never seen muhozi my life. Tayina kikumi kyantaddemu. But the publicity, in fact, my elder brother asked me, how can you say that you don't have money? People believe in innocent was. I've never seen him was. No, you don't was. Why? Museveni should be chair for a tiny political party. At the NRM. Tell you, in reality, if I was in UPC or Kanu, Singani Mugaganyu. A political party rewards foot soldiers. Museveni does not reward foot soldiers. In fact, working for Museveni, he will be humiliated because he does not have a party. Museveni does not have a party. I think of holiday. NRM myaka 35 ngaina akazembe kalinga toilet ye headquarters zako. Look at UPC. Even the DP headquarters has a better one. Ani aina kadi NRM muzirete ngokwata omusolo. Museveni does not believe in multi-party, and as a result, he did not create a KANU or a UPC. Ekyanatsikira Museveni must transform NRM into a party. Bajja ogifunamu bano bamasinale bakusasira bwe bajja n'abawa emididi bano bwe bajja n'abawa emididi bano bwe bajja ababeta bawa nationalism. Museveni believes in nationalism, not building a structure. Ekyo anasikira Museveni bw'anaaba tazimya ekyama ky'amapinduzi. If I was in KANU abonabola in 1989 mwe yayagala okugoba abakadde mu byobufuzi Ruto Mudavadi waliwo Cyrus Jirongo. These were used for KANU. Yabawa sente bakagawala. Okay. We ruled the country with the illiteracy. Nasirwe Mombasa waliwo Kanyingi nga yakuba abakikuyu nga waliwo omusajja mulala bamuyita Mutisa. Mutisa bamubuuzanga nti wasoma ki nti am graduate for the University of Life. Yeyakuzaani Musoka. Musoka tava mu famire engagga. Kibula akazunga bwe kati. Ye tava mu famire engagga. Naye muyibe yakugambanga nti ojaga oyogerera KANU ng'ojagga gawalirawo. Naye Museveni olinga agamba nti amukoledde ate yalina okubaako nti Emmanuel Kemi, somebody can switch off my programs. Emmanuel Kemi can be thrown on kasasiro. Emmanuel Kemi, then I can look for fuel nensaba nsabe abakoledde. Museveni has not built a party. Tikiriyo. His successor must build a political party. Museveni has not built a political party. This is why ebibo badomboza. Nti ba musenero. Kakati let me tell you. Before you go to musenero. Oyagala ki? Nabaddeko ewa mukwano go Dr. Kayonza. Neche nasanze wali mutuufu bantu bayitiriza enviri ku mutwe. Nasanze wa abantu bangi. Abantu bayitiriza. Bantu wesiga. Atenga abantu bangi bazze kweba. 1 but wesiga 2 ajjanjaba. Yes. Ajjanjaba. No musajja nedagala yalijjawo. Anti nabaga no. Nabagambye. Ti Obote twatuuka ku independence nga tetulina medical doctor. Obote n'atwala motion mu parliament to make babayitanga ba medical assistants n'abafuula ba doctors bakiseka batta abantu babadde n'eddagala lyabwe nga namba teyalitsuddeko bulingi tuligezese eddagala ly'Abaganda baligezesa oyinza ogezesa eddagala ly'abaddugavu
kubanga kati kankubuulire kyoba tosobola eddagala ly'Abaganda okujjako bano abo bakayonza be bali tutte ku level. Let me tell you. Omuganda akugamba ti bw'osanga emisota nga gisinda laavu n'osulako essaati yo amazzi g'oyozaamu gawenya omusota obusago bw'omusota. Kati njagala nkubuulire ani asanga emisota egisinda laavu aba alima kati najjamu akasaati ke kakati gwe bw'okagaya omulimi atuyyo konna yalaga emisota yagisuddeko akasaati ke mbw ate amala akoozi is it proven emumbwa eriddate kituufu naye baziragiriza ne London and who proves it era nabaga nti abachina babbye ensonzi wano zimalawo why ensonzi zina ayani ebbumba balina abakazi lye balya liswenseringa amagumba g'omwana kati baabachina babbye ensonzi zaffe bazimba mu nsaalu kuba beesiga bwe bati nsi tezibaluma. The time you wake up nga ensonzi zammwe bazibamazeeko nga muzigula China for iron ensonzi bazitutta abachina naye ebbumba baalijawo abakazi oddirya omukazi alya ebbumba iron kire strengthens bones bakijjawo era kyaffe kyawano yes nti bw'obanga olina olukya tuluyita lukya nga otunula oludda lumu oleeta ow'olukonokono ow'olukonokono yaliwa akozesa left n'akusiba mugundi kakati can you prove this? You can't. Can you prove traditional medicine scientifically? Subject it to wound. Number tebe yakolanga. But nze wenjagalira bakayonza is one. Basomeseza abaana baabwe. Nti kakati Makerere bataddewo kumanyinze the only university tewali buzibu is Makerere University. All my children have gone through Makerere University. The only university I know is Makerere University. Kakati Makerere University bino zonna sente ze balya ze babba nakola ki Makerere University yali badde yataddewo dda research ku ddagala lyaffe habo yakozesa baani ngikozesa bano bakayonza mugamba buulire universities ez'abazungu ziri bwezi even Makerere University. When you ask me nti Mirundi wasulanga mu holo kye Makerere university hall, but did I sleep there any day, any night? Bali aba university hall abali abagezi how do we associate with this intelligent man? Okay. That's why universities give honorary degrees nti Sudiro wava munno baali badde bakirumira nga basomesa mu universities business administration hamu ye yasoma those people bawava munno baali badde bagenda ne basomesa mu university because for you have the theory this man has the practical bakayonza bali badde bagenda basomesa medicine because they have the practical singa bano abali mu university be bajja bakayonza ndikankubuulize akati kwerabye mulwadde alemera mu ddwaliro all the people are very funny mama alemedde mu ddwaliro naye omusajja ye kyamukoledde dokita w'embalala kumuggyako ki kulooti nti kati yeebaka kuki kutulo yeebaka kutulo kati kubanga omusajja yazudde bamukuba 2 mmeka Uganda riot omusajja yazudde ku looti kati awuli ayinaki ayina emirembe naye kakati kankubuulire nti kati oyo era omusajja namugambye Mbalala hospital very clean wonna walungi nnyo namugambye kasa nakuwaana nga wano bakugjawo what Museveni is going to do is to remove you mu tumulago abantu bonna Museveni bajjeeyo Embalala ne babaleeta Kampala babakuba why when you are working in Embalala you have proximity lukuwago bamukuba waliwo omukazi omulalira bwe yajja Embalala ne bamukuba Namawerere yali tawunikira akawembalala era bwe yamuleeta Kampala bamukuba amumanyi ayina olugambo
gwagala Dr. Kayonza sorwadi kufuna ku namba esimu eri 07018777. So help the Kayonzas. Nti Museveni ateekawo donations eziyamba ababuuze kubanga kati tablets nti eddagala katutamba si kadomola yegwe kiri tetukyagenda kadomola kati Kayonza amovies kadomola into tablets. Yes. In fact, when you look at the Chinese, they use herbs. Yes, bwekiri. In fact, abo ba Kayonza baali badde tebalifuse nga bakulu ba bika. Abakulu b'ebika bya Buganda akulya ekika ky'embwa talina na mbwa waka. Singa ogenda ewa taata wa Nnabagereka wa Musu omusuguliwa kati fe ab'enkima zikyali mu kibira ninjaga mayiga bafeera n'abizimba biwumbe. Omukulu w'ekika yali badde ayina kabaka yali badde ayina zoo era UNESCO yali gimukoledde nga talina ono anoonya obunoonya okufuna ssente ne munne. The kabaka would get money from UNESCO to preserve the totems nga yina zoo ng'emiziro gyonna agirina. Tikakati today emiziro gya Buganda nti ensuma ani agimanyi. So kati abo ba Kayonza bakole ki? Basimbe emisiri. Olaba ono wa COVID bwe yabagamba mbu ayina ennimiro Museveni n'amwetaka eriwa ne baleeta ekikozi ekinene ekirina omutwe ogulinga eŋŋoma nakyo ne kifera Museveni ne kitema. Gwagala Dr. Kayonza obwani kufuna ku namba y'essimu eri 0701877661 0701877661 osomusanga wali Buloba Kasero kilomita 10 ku Michana Road akolera mu makage ajjanja badde zirenga ulcers asthma ajjanja badde nga pressure sukali ajjanja ba cancer inaku zinakola dekesira lagwe nagamba tulina cancer nagenze nenda bako nagange mutufu abantu kabali wali bawona alanga bakusinga bazze kwebaza bagamba mutufu tubale twabula ddanga tubale tubale abantu bawona ebyaddala. So Dr. Kayonza mwekwate asobola okuba nti akolerako ddala ate musajja you see omulwadde kyagala nnyo omuntu afaanana bubi ekituufu. Let me tell you kakati omusajja oyo wembala dokita tomulaba when you look at him he's not threatening. He's a handsome man, brown, he smiles. Abane abeera attractive ku balwadde mwekyo mutamanyi nti bw'ogenda mu kuloogi osangawo omuwala omulungi ku reception. Yes, kasenda baguzi public relations is of beauty. Ekituufu. The moment you bring a public relations officer who is ugly abantu mu kifo ky'okutunulira ebyayogera batunulira ennyindo ye. TVs of handsomeness. I'm telling you. Yeah. Nti omusajja w'embalala oyo omusajja is tall, brown. I think if he's not a Munyankole he must be a mutolo. I didn't ask him. He's not intimidating, very tall, brown. Aina smile. Abalwadde nabo bakwanguyira. Nikakati gwe oyita ogamba singa nze nali musajja mubi ku bukambwe bwe nnina nalitadde abaana enkaaga. But I smile and I'm becoming alright. I dress properly. I have a smiling face. Yes, naliwo nange nakuba twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo nze naye ndongosaagi kubako. Therefore kakati abantu baffe mubakole ki? Tamale tubayambe. Twayogera wano ku nsonga ebizibu biri mu bantu twogera ku nsonga z'ettaka lwo omukulu eyali eyafa yafudde nakugamba ki? Singa Kiwalabi Male ye yagendayo singa nzina amazina mu saabagamba nti ennyumba ejja kusala omuntu musajja yafudde oyo si yagenda ewa bulamu si yali yagala nabagamba nti bulamu ekyenda ku muntu bajaganyiza anti nabagamba nti kyebayita bulamu temukimanyi. Mu Buganda kabaka si yakulira ebintu ebyo Katonda we butonda era essabo lya Katonda liri mukono
tewali asamira Lubaale Katonda mukazi bamusamira nani kati Lubaale Katonda gwe bayita bulamu bulamu abeera n'olubugo lwa black n'olweru olabye ku lubugo olweru abeera n'olubugo lwa black n'olweru nabagamba nti bw'anaaba bulamu yennyini naye singa Kiwalabye Male ye yagenzeeyo bannange singa Kiwalabye Male singa nazinyedde amazina agattomu yalumba ki yalumba embuga ya bulamu nakugamba ki nakugamba nti bulamu bw'abanga bulamu yalimu agenda mukinja naye ekyennaku abantu bajaganyiza nga afudde bulamu asaaga nafunye abagamba nti okufa kwavudde kuva nti yafuna ettalo n'abantu anti mwe temubimanyi kozi nakubulira luli nti abagondi bajja ewange okuntema ab'ebijambiya ab'ebijambiya bajja ewange naye ekyabagoba bakimanyi bakuba omwana ono yakuba omwana nge mujje mumubuuza bafuuka bamukwana ekyabafuutula wakiraba ebintu ebyo bw'obiyita shiriki bulamu omweregeko embuga ya bulamu nakugamba nti gwe akafaananyi kakomyewo nakugamba kwaliko ki nti embuga ya kabaka bulamu nenkugamba tebategeeza kabaka ono kabaka bulamu ye Katonda w'ebutonda abeera n'embuga olubugo lweru olwokubiri luddugavu nabaga nti ajja bakinja bw'aba yoyo naye singa yabadde Kiwalabye Male ono atakuta sente ne munne mbwe ettaka lya Bwakabaka Kiwalabye Male gendayo singa yabadde Kiwalabye Male okimanyi ne Kiwalabye Male ayinza okubanga naye abirina gwe bukyatikomye abantu nga tafa mukazi we ye yagenda naye abirina Kiwalabye Male naye alabika abiyina Kiwalabye Male erinnya lye ery'eddiini yaani Kiwalabye Male ekitegeeza naye era bwe bamugjayo bamuwa byaki bya buwangwa wamma Kiwalabye Male kyovulaba atigomezza Obuganda n'abeerawo nabagamba nti olubiri lwani nembaga nti olwo olubiri temugaa nti lubiri lwa kabaka kabaka bulamu si mutebi oli bulamu ye Katonda w'ebutonda Katonda w'ebutonda essabo lye liri mukono abeera n'olubugo lwa black n'olweru oyo nti omweregemu nti gobba ettaka lya olubiri lwa kabaka bulamu nabaga nti bw'aba yeye oyo mufu ate amaze ennaku mmeka mubuuze ffe ababimanyi mutubuuze tugendagendako mukumula amwanase these cultural issues ebyekisamize tudda n'ensonga ya muganda wo mutabani wo ayina gwe wamutudde n'ensonga ya Dr. Musenero wamu ne Francis Namuganza naye tugenda mukumula waliwo omwami bambi ayitibwa Serugo Nasif tunategeera bunyi badde nzija kumpe waneeno yabawo omuvubuka awo emakindye ampadde document ezimu nsaba producer nga zirage wasudde ebiwandiiko mulimu national ID mulimu emirates card mulimu visa card bingi nnyo so omwami abalina bamumanyi Nasifu Serugo Nasifu naye nga ndabyeko nti card eraga national ID eyo eraga nti weekawempe asasule n'akalango yasudde ebintu bye so bambi omukulu aŋŋambye nti abana eprogramu y'embuga asasule n'akalango ku bintu by'abantu so tuyambe otuseewo ensonga eyo kale ensonga eyo njisizawo Serugo Nasifu bw'obanga amumanyi yenna amutegeeze nti ebiwandiiko bye waliwo omukulu yabironze okuba nti nno byebyo eyo national ID ye eraga nti oba yamusazeezawo oba bamusazeezawo mulimu driving permit mulimu Emirates ID bingi ebibaddemu asasula akalango Serugo Nasifu ebintu bye byamugwako aweewa tugenda mukuwummula nja kuba nzira n'ensonga ze mbagambyeko tova Quest TV
Kusemwata Road Ntinda Port 78 oyagala kuba nti ogula ttaka oyagala kuba nti otunda ttaka oyagala kuba nti ofuna politiyo ttaka lyo biwandiiko oyagala kuba nti ofuna special titles oyagala kuba nti ofuna letters of administration oyina ennyumba z'obupangisa oyagala kufuna muntu abeere nga azirabirira ate abeere nga akugiramu ensimbi azimete nga ziri bulungi nnyo oyagala kuba nti opunta ttaka lyo oba surveying oyagala kuba nti nno ogula ttaka beekwateko basobola okuba nti bakuguza ttaka etteeketeeke obungi taliimu bukumpanya bwonna eringa ebiwandiiko bisoma bulungi balina policy enteeketeeke ziri ku Kayunga Road Bombo Road wamu ne Hoima Road ate ng'era embeeyi yaabwe yanseko buseko nsaamusaamu bwagamba tolina nsimbi oba ofuna mpolampola osobola okuba nti osavinga nabo buli lunaku oba buli wiiki buli mwezi opaka onoofuna kasimbi kyala balina offer yammwe ya bukadde buna kitundu ng'ofuna poloti n'ebiwandiiko nga bisoma bulungi kuba ku 3 kitundu bakubire ku namba y'essimu eri 0709981937 0709981937 oba 0774 322305 774 322305 ekyokunywa kiri kimu kyokekigenda kubanga kikuweweeza obeerenga obeera bulungi ye Jane Herbal Tea Drink kunywa kikola miti gyaffe kano ginnakabala emiti nansangwe gyaffe nosobola okuba nti okifuna ku nusu 10 lwokka maduuka gonna kulinaanye basumakiriza enjawulo noba nga okyenyera gwagamba nti olina sukaali waliwo akali suga free osobola okuba nti wakozesa naye noba nga oterera oyagala kuba nti ogola mimiro oyagala kuba nti okakkana olina stress abaana basoma kibakakkanya nga basoma bulungi ebitabo byabwe bakola bulungi preps zaabwe bafunire ku namba y'essimu eri 0761 38 2046 0761 38 2046 oba 0705 208148 0705 208148 Jan wali ekyabatema lya ntonde gwagala okuba nti otemagana onyira bulungi oberenga odda buto ngate okuliridde obanga oyagala kuba nti ogogola olususu lwo luberenga ludda ku muzuuli oyagala kuba nti nno olina mukolo ogenda kuba nti obwakona oyina embalabe oyina mugaba agenda ku Brenda's Beauty wala sokuba nti akuzigula ayina agenda obaza osulo mu nteeko agenda kuzigula oyina omusajja agala okuba nti nno oyagala ku relaxinga oberenga ofuna ka massage genda oberenga bakupepetako oberenga kone yunesanga Brenda osobola okujja n'obutwa mu mubiri abagala okuba nti mulina abaana abagala okuba nti bayiga emirimu gino mugende pale ku Brenda's wali eri asobola okuba nti kati bakoze ne Brenda's endala naye gye nabadde mu kyalo eyo nensangayo Brenda branches alina nyingi alina branch emukono opposite National Water alina branch wali eri ejjinja kwa kujambula street alina branch Masaka kwa Eden Street ekitimbe Twin Towers alina branch wali no Kampala Road Mabirizi Complex wali wamu ne Nalia opposite petrol station bena mfuna ku namba y'essimu eri 0779 001719 Brenda's so kwa information isingo so kwa ngisanga ku TikTok Brenda's Beauty World oba ku Facebook Brenda's nengo yazina Brenda's binabagala okubanti agolola n'ogolola udekana anti beauty egenda yonna okwambala n'obusaati obulungi Brenda's bagire bofune n'okwandi bajokiza Dr. Kayonza nebo bwewaffe buno bwewange naye bwejogula esaati toyogera birala obusaati buno obulungi buno bwewange bwoba wazze eggula saati remera ku saati ojja kwesanga mu kizibu wegula esaati ogende Dr. Kayonza osobola okuba nti agenda kuba nti akutereza todda mu kubala baana tatembe ya ddagala ye osobola okufuna ku namba y'essimu eri 0701 busaati buno obulungi buno 7 116 Dr. Kayonza abeerenga obujjanjaba ngenda kusaba producer wange abeerenga atuwa ensonga omukulu Hamis Kigunga alina ebigambo byagamba era nga alina embira bw'alaba Hamu avuddemu ekigambo aba mutuufu nze ngamba taata tolwana n'abantu leero nayitibwa Minister of Lands oluvannyuma lw'abakulu abamu aba Buganda okuvaayo ne bemulugunya ku byapa ebyange byennyina ebya Kiamu wali ekigo ettaka gye buvuddeko emabega awo litwali tulina kinkaana n'aba Buganda Land Board nze ng'omusajja omuganda era afumiitiriza nga bwe navaayo nenjatula tinze Kigundu siina njawukana na Buganda ate ffe Buganda sisobola kuvaayo nennwana ne kabaka wange nabategeeza nti nali sisobola kulwana na kabaka era ensonga nali nziwummuza
ng'omusajja afumiitiriza nasalawo nzikakkanye ensonga ezo lwakuba nali siina bulambulukufu bumala okulaba muntu gwe nali nnwana naye nga mudda saagala kwesanga tugeze nga nnwana ne kabaka wange naye navuddeyo nga nsinzira kufumiitiriza n'enkizuula wammanga nti waliwo ababbi abeerimbisa emmengo abakolesa ekifaananyi ky'omutanda Ssaabasajja Kabaka abakolesa n'ekitiibwa kya Buganda ffenna mwe tutambulira okubba ettaka ly'okwakabaka bwa Buganda ettaka lya Kabaka Ssaabasajja n'ettaka ly'Abaganda w'ovaayo n'oyogerako nga bavaayo nga bateekawo ekifaananyi kya Kabaka nti Hamuyuuna alwana ne Kabaka ate nga mwattu ne Kabaka ensonga zino tazikola ki taziriimu abantu bavuddeyo ne babba ettaka ly'abantu abantu bano wammanga abakola Buganda Land Board nga mwe muli omuvubuka ayitibwa Bashiru Kizito oyo akolanga surveyor district staff surveyor wa Kiso district at the same time nga surveyor head of surveying and mapping Buganda Land Board yomu yakola report emengo yomu yagiverifying ate yagitwala ku district naji approving tosobola kubeera nga emikono esatu jejini jezikola report jeji approving ate jeji verifying kitegeeza there is a conflict of interest era nkubira abaye jijjo mulanga okizito kubakiru bamunonyerezeeko bamukwateko nga amateeka go gakola kiyo gagamba because that is conflict of interest between the private sector and public sector nitubaamu n'abakyala nga bareema bo bavudde mugano abo okusinzira ddala babba ettaka lya Ssaabasajja limalawo Kabaka ayina ettaka abadde n'ettakawo eka 32 ekigo ne lyonna balikutte baliguzizza Abachina n'Abayindi oba muddugavu nga gwe Kigundu gwe Sebugwawo gwe Sekitto tebaguza wabula baguza Abachina kati n'ettaka lino libakayanira eryange eryapa ebyapa byennajja wano ku minisitule wenyimiridde era bwenjogerera balikayanira nga baagala liguza Abayindi aba golf course ekyo kiba kitula Buganda oba kiba kigikakkanya nze nga Kigundu afumiitiriza nasooka ensonga nembanga azeesonyiye ne nagenda okulaba nga si kyabuvunaanyizibwa okwesonyiwa ensonga ezikkakkanya Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka okutwaliza ewamu nga zikolebwa abantu ab'olubatu empulunguse ezibba nga zikolesa ekitebe emmengo ne mubeeramu n'omulala bamuyita Bugaya Dennis Bugaya oyo omubbi asinziira emmengo nga yakola ligo pepa waka owa fojale nga wammanga yagenda mu media houses nakola kituyita malice blackmail and sabotage wovaayo noyogerako nga balyoka bavaayo nga bateekawo ekyovola amulabye atiko nyingi ezifuluma Hamuyuuna alwana ne Kabaka nze Kigundu ow'enkima jjajja w'Obuganda nsobola okulwana n'omutanda nze njagala nnyo Kabaka wange era sisobola kulwana naye era nga nsinziira kufumiitiriza kyowola banvuddeyo tulwanise ng'Abaganda zino empulunguse ezeekweka emmengo ne zibba ettaka ly'Abaganda nga mwe muli n'omulala bamuyita Kaboggoza yo yatuula wali Mmengo yakola finishing yasayininga buli kimu era ebiwandiiko tubiyina tugenda kukwata bano abantu wammanga bano bukyanga mubba ate omutuukidde kubba Kigundu Omuganda munnammwe yeesobola kitegeeza Baganda bameka mu mwakabba abasirise wansi awo wammanga ne musanga abantu mu byalo omukyalo omukadde ne musanga ne eka ne mumugamba tuwano kati Kabaka asiimye sigaza akodde esimu 2 nga takyalina wadde waalimira agamba kamba temugasaanyizaawo era nkubira Katikkiro omulanga wammanga eyatusomesanga abasajja Abaganda okubeera abalambulukufu ate okubeera abeerufu nga nsinzidde wano ate nga nyimiridde ku bwerufu ogwo mulanga gwatukubiriza aveeyo agunjula abantu wano wammanga sinaki abagobe emmengo kuba buli bajja ne babba abantu batusongamu luno ffenna ewamu nti baaba Abaganda baki babbi neddala ffenna Abaganda tuli babbi wakitukkiriza abantu ab'olubatu okusinziira emmengo ne babba ettaka lya Ssaabasajja ne babba ettaka lya Buganda ne babba n'ettaka ly'Abaganda nze nga Kigundu ebyapa byennyina nabijjaano wammanga mu Ministry of Lands era yeera obuvunaanyizibwa okufulumya ebyapa ate nga sikiwa nti yali esobola okufulumya ebyapa bya freehold ate ku ttaka lya Kabaka erya Mayiro ekyo kyokka kikulaga ne buli bw'obagamba tugende tuggula empenda tebakkiriza nti afe bye tetubigendamu kati enkaayana z'ettaka zinaggwa zitya nga temwagala wadde okuleeta empapula ffenna ogenda ku ttaka okulaga obulambulukufu nti ono ayita wano n'ono ayita wano
kino nkikola ng'omusajja Omuganda nga nnwanirira Obuganda kuba kyonna kyonna ekikolebwa bano abantu wammanga Reema Bashiru Kizito Kaboggoza ne Dennis Bugaya kivumaganya Abaganda ffenna okutwaliza ewamu kikkakkanya Obuganda ne kikkakkanya ne Ssaabasajja ate nga mbakubira omulanga bw'omugenda mu ntalo zammwe ez'okubba kabaka waffe mumujje mu ntalo zammwe mulekera okukkakkanya erinnya lya Ssaabasajja tasobola kubeera mu nso ne mulwanira n'atanda ku 10 ne mugamba nti kabaka agambye kyannaku nnyo naye nga ffe ng'Abaganda bwe tuba tetuvuddeeyo kulwanisa mbeera eno kijja kuba kya bulabe nnyo abantu okubaleka bayineeyine nga basinziira emmengo okubba ettaka ly'Abaganda ettaka lya Ssaabasajja n'ettaka lya Buganda. Mu miitingi eyaleero nayitibwa wammanga wano nga ababbi bano kuba tubayinako obukakafu era tujja baawula tubaguleko emisango nga mmwe kati nga Bashiru simanyi waaki ayiji tanamunoonyerezaako because that is conflict of interest. Tosobola kubeera nga gwe district surveyor at the same time nga gwe surveyor wa private entity. Ekituukibbwako wammanga in fact ekiriwo bampita wano wammanga ng'ababbi bano bazze ne baagala okukola application okusazaamu ebyapa byange neeno ministry engeri gyetambulira ku mateeka yampandikira wammanga nti Kiggundu waliwo abaagala okusazaamu ebyapa byo g'okyogerako ki walize n'abayaloyawo n'oba empozayo awo mwawulire emmanga nga bavuddeyo mu mawulire wennajja neeteekamu okwemulugunya nti bannayo bino ebyapa byange temusobola bisazaamu ne bagenda mu mawulire nti Kiggundu yeefuulidde kabaka kuba kye bakolesa nga baagala ndireke nziruke nkole ki ngende bo bakwate baguze Abayindi n'Abachina eggwanga tuba tulitwala mu maaso oba tuba tulikakkanya bukakkanya kubira bannayuganda bannange bonna omulanga twagale nnyo naddala okutwaliza wamu ensi yaffe Uganda wetunaaleka bano abantu okukolesa structures okubba ettaka n'okukkakkanya Obuganda ne Uganda yonna okutwaliza ewamu tujja kuba tudda buzima begabula tegati tugenda ki mu maaso n'olw'ensonga kyamukisa mulungi kati ensonga eri wano era kyemmanyi wano ejja kuggwa mu bulambo lukufu nga bwe kirina okuba nsonga muzitamulozudde bulungi kankubuulire nze sirabangako Hamu ng'anyiize bw'ati Hamu agataata ebintu by'ensi eno yali abivuddemu kituufu naye agenda okutegeera nga bagenza okukyusa ebyapa ebitali byabwe because what you don't know nabagamba nti Buganda yasangibwamu mayiro 100 mu 6 mu 2 omutwalo gumu Ssaabasajja kabaka yaweebwako 305 zokka 305 the rest ne gavumenti neefuna eryayo Crownland kukolerako emirimu gyayo kyaki ez'esatu zafuna 94 omulangira Nukumbogo 24 Kamuswaga 24 kati bano ab'Emmengo b'amagezi gaabwe ge bakola nti bo balowooza nti ettaka lya Buganda lyonna lya kabaka Buganda kona kabaka does not even control quarter mayiro omutwalo gumu kakaaga yafunako 305 zokka kakati bano ab'Emmengo balina amagezi nti ababbi abo nze mbeewuunya why ti they are applying the same method eri mu gavumenti ya Museveni a man like me I would be an asset in a political party because I can talk everywhere twali kitundu kyentuukamu nga tebammanyi and for a good cause kituufu ne omwana oyo baamuyita okwogera mu musomo gwa Nnabagereka ne bamusaba n'ennyumba n'agibazimbira gwe babba kati Amis Kiggundu yes how many people can help you gano gaagabbi ate gasoltita ngaffe abatukuba mu gavumenti abatukubye ne batujoga emyaka 10 abaana bange ne babonaabona this is the same group nti tujja kunyogerezebwa tujogebwe tukkirize mwezi emisango gye binkwata kuki tewali ejja kufuna teepu n'emu teri ejja kukwata ku byuma byange siyinza kubibawa ne bamukola mutya abaffe ejje mukuba mutayimbomu benyondo omwasa omutwe kakati eyo group yemu they have short term strategies how do you benefit by antagonizing such a rich man ettaka lwaki okyusa ebyapa ate
hamu aclaiminga Yes. kitali kutaka lya kabaka anti akugambye tuleeta abasaveya mukuba omwami wa kabaka adduke basaveya baje bakuba boundaries Buganda Land Board nkwatangako ku byange nze nali wange nga netuulidde bwenti ndi mu nteeza nyofuire emindia tezinyumirwa nnyo taaba nemufuwa bwenti akabuganda omwami wa kabaka najja ng'awuuza omu gwe mulaalo gwe ampita mulaalo musajja wa kabaka owamu naaliwa nemutunuulira bwenti taddeko ekikufiira kye nekagenda nga kamantaala naye bwe najjako enkofiira kaagwa ebigwa ebye kaagwa ebigwa bina bwekagwa bukaddawo kuba bufere nti ettaka kati ohamu bakukanga ekikande kivaayo abanne bavaayo abakine bavaayo why nti intimidation nze Tamale nagude nasomodde ku submission ahamu gye yawaayo na polisi anyaso opeka patch akalaga nti yagamba ettaka liri ku yakabaka muri surveying liri ku reserve omulangira Kadimba yabba ennyumba eweddeko liizi omulangira Kadimba sente zizazikola mu byansonyi tava ku maato tava ng'ennyumba nagamba oyo gundi buule okusazizaawo hamu waina liri ku agamba anti bapime hamu agamba wali ettaka teriri ku lyakabaka anti bapime abasaveya naye omuntu asobola okutakamuliza yennyanja ennyumba ya Dokita Buule eyawola kitaabwe sente nga Mutesa yali talina sente nze Tamale Dokita Buule namuwola sente Kadimba yatwala ennyumba ye Kadimba nagamba Buule njagala nkutwale bagiwandagazeemu ekisanafu ndabe bwe bagisula when we come back to this issue by tulaba basoro akizibwa ko nitaka ku reserve yennyanja nkugambye totolek eri nti bakolagana na Wakiso singa babuyola bamukomera omanyi bwati ne gundi nno ne Wakiso Land Board nayo yeganye hamu temukwera nkolwa anti let me tell you Wakiso ne gamba fe tubimanyi abo babwanika babatiisa let me tell you what pains him know your gwanga singa yo gwanga apa musesa rusaba bamayinja is useless ogwanga is useless minister ono ogwanga agenda atigomya abantu bamukuba amayinja adduke lwaki I'm telling you that agency is not legally protected agency agenda kunyaga abantu nakubasaba sente ekyo kitongole kiri mu State House if we want to fight corruption ekyo ngenda kittako kakati no argument hamu asobola okubba kankulage hamu ono omulaba anti nkubuulidde the issue not nti oba liizi ya mitwalo 10 bayemeka zikane fabricate these are fabricated the issue is kana let us argue kubombi hamu nabanani mubbi hamu ate tibanenina ebintu byange babikola bitya ono siye hamu yoyo mwenyini olaba hamu ng'ali ne Museveni amulaga pulani y'ekisaawe kale obanzize ntya nako omusajja azimba ekisaawe ekyabbi omanyi nti kapeti eyo yokka ey'ennakivubo okugizimba ya biliyoni 5 laba wakitadde kakati katubuuze kano aka Buganda Land Board Kampala tekalamugwa obufere akatasobola gulya mukazi wako Gomesi nga tekabbye Buganda noona ayina kino ani mubbi ani agala okubba azimbye kino from ashes nakano Kampala tekalamugwa kano Kampala obubbi obwo nikwate kuba Buganda namumpa bwati nze nakyawa ababbi abo kakati katubuuze who is the chief the issue is let us survey to opening a boundaries yes let us open boundaries era nabagamba nga bagamba enyuma ya hamu bagenda gikuba bamuliyeko sente why these people create stories to steal from rich nti omuganda tajja kwanukula ajja kugamba nti omuganda bamukoze bati mwete mugenda mu kooti olaba kabaka yazze mu mwanyi naye nga kaya kavuma yayina
kampuni yatuguzanga sente mmeka Katikkiro wa Buganda omwana najja omwana ne Nabagereka ne bajja bwebali ne batwala nabagamba akalombolombo bwe kaba mu famire yammwe Muganda tukwata sente ntujja abantu abafiiridde ebweru tuleme kufiira kuziikibwa ku ggwanga bw'otunulira obwakabaka bwa Buganda buli kabaka wa Buganda alina ennyukuta ma afiira mu Exile. Mayiga ne munne kabalumbe emmwanyi kabatabaale Mzee Tamale naye Nabagereka nkali bw'ati amukubira mu ngalo. What does Buganda have to do with the coffee? omwana n'atabaala emisimu egimu omwana n'atabaala nalya ku bajamani sente omwana n'atabaala Every time Buganda is sacked in a problem with the central government, Buganda pays the bill. Kakati abo bamanyi Hamu tasobola kubabba. Hamu had withdrawn. Gwe kamba kuwulira Hamu yabala n'ababanka ng'ababanja billions. ye kese byagwerawo Yabagamba tukole audit muze mumpe zange tulabe abanja munne. The bank collapsed. kiwanuka n'ava Balaga bwakalugira akange Hamu. kiwanuka n'avaayo kiwanuka n'akuba amasimu Bamukubidde mu mwanyi. Kiwanuka bamukubidde mu parliament. Bamukubye ejogo ne limugwamu. Oyo omwana yabanyega. ani mutuufu Yagamba ababanka oba mu mmanja oba nze mbabanja. Let us call the audit. Bonga balowooza tebanyaga sente ze ekisaawe tekijja kutambula. Yabaga nti atuleete audit. baddamu kuvaavaala wa kalugire kiwanuka Allah n'atuyamba Kiwanuka neja bamukubye ne bamukuba ne bakuba Kiwanuka bamukubye. Esetback is good in politics. Kiwanuka nakakanya ku bujozi. Era alowooza nti ndagaano ne bajja kugobe has been thoroughly humiliated Kiwanuka. Taliddamu kujoga bantu mu parliament. Kakati ebyo nze mbimanyi. how can this be solved ensonga eno Andi nkugambye nti Uganda eno ebyapa kabaka ali ludda agamba tubimanyiiko makubuya mbu twakwata ettaka lyaffe akenda ne interest. Where did we see it? Ng'Abaganda buli mbuga ya gombolola buli mbuga ya saza ina square miles 16 interest mbu makubuya alibbe. Where did we see it? If they created, the Baganda created Buganda Land Board was an entity Kabaka government ya regional government eno ya kifere singa ozingizo wa Buganda Land Board n'omubano omujjamu empale talina gy'awaaba. Buganda Land Board teriyo eno bagiyita Buganda Land Board Limited ya kifere. Buganda Land Board was a land commission nga bw'olaba Uganda Commission and a regional government. Eno government y'Emmengo tesobola kubeera na Buganda Land Board. Teyina buyinza bwakiramu zina byabufuzi tefuga ttaka kati baddira baki twalabye male ne makubuya makubuya bwe tuli kunywereza wano makubuya bwe tuli kukwatira wano gwe makubuya atonejjenu uwawa wa Buganda government. You were a legal advisor of the Kabaka. noleka obukooti bwo bukunukidde The Buganda Land Board was one of the institutions in the regional government that Obote abolished in 1966. Yes. Museveni reinstated the regional government ne bakigaana. Ekitegeeza Buganda Land Board teriiwo. Buganda Land Board today manages the Kabaka 350 square miles zokka. n'omukwatira wonna wokwatira Buganda Land Board ogireeta terinya. Museveni made a mistake. Yabawa ebyapa byonna. Oyo. Mzee Tamale. Let's go back. Oyina gy'okoze.
President made a mistake. Yes. Yabawa n'ebitali byabwe. Anti nkugambye embuga z'amagombolola were administrative centers. Yes. Bakitaffe bawanga omusolo for administration. Ate zaakabaka nti Fokino alagidde olukiiko lwa luve embwa. These are administrative centers. Our fathers who have paid the money to construct the administrative centers. Bidandi wandikira Museveni ebbaluwa njiina ti leka kuddira mbuga z'amagombolola n'ekino ekiwabano kubanga za public utilities. Embuga zonna ez'amagombolola si bya Buganda. Naye nga Kiwalabye Male Kiwalabye bali bagezi. Buli ewali embuga y'eggombola waliwo square miles 5. Buli ewali embuga y'essaza waliwo square miles 8. Yes. Kiwalabye Male anoonya ne makubu yakubba buli ewali embuga y'essomero. Museveni mufere. But oyo gundi Mayanja kyaliko. Sobola bamulemerawo. Bamukuba ne bamukuba n'abalemerawo. What Mayanja is saying is correct. Minister Mayanja. Baganda separated the Kabaka's estate, private estate from public land. Kabaka has an estate of 350 square miles. Tezali under Buganda Land Board. Okay. Do you believe Museveni's land, private land, is managed by Land Commission? No. Uganda Land Commission? No. Kati makubiyo. In it was. No, Kiwalabye Male. Bwe tuli banyweza ne sente zemu. No. Oyo. Wagalubindi oyo akanga abantu. Bwe tuli bakwata Kiwalabye Male ajja kufata inana kajiiko mu nyumba. N'eritaka ly'abasamize balirunga. Kabaka si yakulya abasamize. The missionaries took the role of the Basamize. All of these Masabo you are seeing here are private owned Masabo. Yes. Ngabula bambusiramu nti emizikiti gy'abaki. Gy'abantu. Omusajja ayinza okukola omuzikiti gwe n'agamba ne imaamu waagwo ogwakasula ewandeke. Alina kuba mwana wa. Yes. Kakati Kiwalabye Male mubakalica. Kiwalabye Male nenkukwatira ku ssabo lyange nekuba nenkutta ewange oyinayo ki. Kiwalabye Male ku kigo kyewaffe singa nkufundiriza Kiwalabye Male njagala ombuli kyonoonya mu ssabo lyange kyova olaba bulamu yabusaze tebalina kye banoonyaayo. Kubba ttaka separate the two. Kakati in Hamu's case. Yeah. How can we solve that issue? Anti nkugambye Dr. Musenero. The owner is known. Once you have a land title, how did this land transfer? Who owns this land? Who owns it? It is private mile. Anti nkubuulidde. How can you get a lease? How much lease? Si lyokka nkubuulidde. Kigo was transferred from ekkomera lyali eryakunyaawo ne balitwala Ekigo. What you are seeing now, abantu bedda ne Mulago yennyini Makerere University ya Nsibirwa bamubuuza nti gwe Katikkiro Nsibirwa ogabe ettaka lyaffe erya Buganda nti ye Abaganda bokka be banaasomerangamu. When people talk about land, you think nti Hamu Mukasa bali bakanye University ya Mukono nembuuza Ssenyonyi nti gwe kitaawe yawaayo ki. Nedda mutubuulire kati Kazimba ono Ssaabalabirizi jjajjawe yawaayo ki nga batunda ettaka lya Buganda lye baabawa. Ettaka lye baawa ekkanisa 3 kukolamu bikulaakulanya ki. Ntaka lye yatunda jjajjawe yaleeta ki. We shall arrest them in the future. Baba wabira amagandula mu gatunde kubanga land in Uganda was separated. Yes. Land in Buganda was separated. Kakati oyinza okusanga nti Ekigo, don't believe that all of the land in Ekigo belongs to the Kabaka. What is prominent about Ekigo is ekkomera ly'Ekigo. Yes. It was transferred from wali kunya ne balitwala luddawa Ekigo. Balakisi eno eyegundi eyemakende tubimanye ebifo ebiri awo. Ndi kakati wano nga ku Gundi wali ekkomera lya Njabule opposite ne Kisekka ekkomera lyali lya Kabaka.
lyeri ya Buganda. Kiwalabe mali Tajja kusigaza kakiiko munju ne Makubuya. Ani twatuulawa. Makubuya tell us, where did we sit as Baganda to pass a resolution for the Kabaka to govern our land? Makubuya tajja kusigaza kakiiko mu nyumba n'ekiwalabe mali. No, munnaabo ono. Tebajja kusigaza. But they are playing around with the people's goon. For us, we are knowledgeable. Bogomati is holding land in trust. What do you take? What take as that? Mbotodde emairo zaffe akenda. Sahale Johnston yagamba akenda kano nkalekeddewo abaliddawo era teyakawa kabaka yakateekako batrust. Kiwalabe mali yakayoolayo. Kiwalabe mali n'azimba ebizimbe byonna mukoledde bwereere. As you see the Mayanjas, the type of ours, we have the royals. Makubuya ne Kiwalabe mali tebalifaana kantu munju. Bajja bitunda mukanga Museveni yatabamanyi. These people are threatening Museveni nti yetabamanyi n'abaleka ne bane bitali byabwe ne bakolaki. But when you get smart guys ti Dr. Buule ennyumba ye yagwako liizi mumuyimbirira liizi omulangiro gwadimba ye sente zizo zikolamu byansonyi nagamba Buule nti gwe Buule njagala nkutwala bateekemu ekisanafu omulangira addukemu bagiteekaiwandagalimu ekisanafu adduke. Buule namugaleeta nkutwaleyo unaddukemu mu nnyumba yo ekisanafu kiwandagale mu nnyumba olaba omulangira bwaddukamu nga kiwandagala buwandagazi bwekiti ki abaziba bakiyita kiwaza olabe gadimba bwadduka atasobola kwezimbira nnyo ye sente ezo zibeera mu masanyu. So people tempers are rising up. Yes. And when you say sensible man, a reasonable man, a lawyer, Hamu is a lawyer. Nze sira kulaba Hamu ng'akangudde ku ddoboozi. Never. Mbeera ye wuwe mu ofiisi ye. Naye Hamu simulabangako ng'anyize nga kaakati. Kuba alaba bamubba. Abakoledde ebintu bingi. Naye gano agabbigano okutyako nga agazingizibwa aga Buganda Land Board. Kuba Buganda Land Board is an illegal entity. Avudde mutabani onasaba Oshiba Katikkiro agole Land Board Buganda. Oyo yagulawo ennyumba ye n'agenda ye kasoomo kino kyatadde mu nsawo. Oyo musuubuzi. If you have a Katikkiro who believes in it, because a businessman is a risk taker, Nabagereka is a risk taker. Kyovula bo mu kutwala kabaka mu kizibu tebamufaako. Kabaka eyavaayo nga yenna alibwa kati gwe mutwala mu mmwanyi. nedda ababiri mmwe the gang of two. Kabaka gwe mutwala mu mmwanyi kati. Do you know the politics of mmwanyi? Omwana atawumuddeeko. Omwana ono naye kitaawo yalina ki? Obugagga bwe tulaba nti ewammwe waaliyo obugagga bungi ekikuvaabiriza buli kamu nodde ne kabaka ne mulisikingi nalaba Nabagereka bwati. Neŋŋamba abaana bange oyo mumulaba oyo buli central government bweba erwana Mengo neeyigira mu lutalo. Do you believe they are fighting over coffee? I don't know. Do you believe that these people the battle in the government is over coffee? Ngevaawo Battle yaki? Ndi eno battle ya coffee. There are two formidable groups in the government. Fighting. Over what? Nti gwe ani yayogera. Why? Ani yayogera nti gwe bawadde mmwanyi ye mukazi omuyitale ng'ate yasayinize nga witness ate bamuwa okuzimba ekkolero eddwaliro n'atalizimba. Oyo waawa. Oyo waawa. Wamunda. Kojja Sseggona bwe baali balonda akalulu abenaale mbamubuulira nti obuddu bugenda okuwanguza Bakaluba agundi ono Sematimba babutadde Kampala High. Ani yamugamba? Anti nkubuulira Sseggona nabaga nti mugulewo bokisi eyo n'eyo yali sinifa dogo. Gwogamba nti ani yawa amawulire agagamba nti omukazi kubanga baasala amagezi this woman teyalaga nti company ye. Why? He had a problem of not completing Lubowa. Yes. She came here as a what? A witness. A witness. Who knew that this is not a witness? Actually, Abaganda bagamba kigwanga emumbu nga yakimanyi. Omuntu bwagamba nti ekyo ekimu eryo lifuze nga ssasi abaalimanyi.
ati ngokati olutalo wammwe naye omwana ne Nabagereka ne baleeta kabaka ne bamuteekawo nabakabaka nalaba Nabagereka ng'ageza ati bamukubira mu ngalo Mzee Tamale nsaba tugende ku nsonga ya Dokita Musenero ekyamugwako omwana ono akakaneko Okay. omwana kakaneko ne Nabagereka kakaneko mufunye ekimala muzimbire ku ebyo bye mufunye naye muleme kutwala kabaka mu buzibu bano abantu bwe baba balwanagana mubaleke balwane olaba kubanze ti rediyo ne bazijjako nakubayo amasimu neyefuula abayubisinga simu nakandi njamugwana mukwogera Uganda z'abalokole amuhelpingi balokole gwe tulina nekyobawa abalokole yayogedde yamenye etteeka njagala Abbas I'm ready to meet you Abbas nakano akabala I'm ready to meet you tulabe tufuluma mu luumu Abbas njagala tufulume mu luumu nga tuli balamu fembiga tuli balamu Abbas njagala oveeyo ojje tusinkane nakano akawala tufulumemu nga tuli balamu mbalageko obujoozi obwo I offered myself in a message I sent to them because I'm concerned about the future of these people who are involved in the organic case. I've decided to stop airing the recordings, but don't expect that any given time you will ever touch these recordings. Okay. They will remain archives in my place. Nobody should deceive you on us that I will ever surrender my machines. I've now duplicated them in many zibiriwa. tomulibirako kalugire toliraba ku byuma byange waŋŋamba nti yamu irrelevant nenkwata tapes ezaaliwo but you see if you remove me from the air nemujjawo program zina if I start selling these tapes mwaguze kankaga if I start selling the video kalugire onankolaki kalugire onankolaki you cannot kill me. You cannot put me in prison. Leave it to me as an old man. I know what I'm doing. I've saved you. I'll never talk to you to humiliate me. Denounce it. Becho kwanza nalishija pata. Nalinje sibye mukazi yankwati ya mukubo. Mbwatuke 10 bafu. Hatano bali kubisago. Avoid me. You people avoid me. Don't provoke me. I've offered you not to air those recordings again because you have been denying that they are not yours. But when you go to your boss, sijja kutuula naye. I have 2 lawyers. Sinza kutuula na Abbas na Muwanga. It's on my own initiative that I've decided. Nabaweza message ekiro. I've decided not to play but I will denounce bagani ya mumu na tiamuni miaka 10 mumwenye abanyamwe Abbas gwe sikuti amune Muwanga nzirisi manyinti na makende ganu ku bwavu Muwanga obwavu bwamuva mu mpale omanyi Muwanga alowooza nti balubera kwolunda kule tuddamu ne tukola ffenna abakwatirwe fitina nze nina obwongo Muwanga toyina bwongo you have no brain. You have the brain, why don't you work alone? Okay. Today ku nsonga ya Dr. Musenero. Why is by the before you go, why is Musenero? Musenero wachi bamutadde. Ngenda kusomera wano. You see, passes ngogambye ngenda kusomera wano. The problem you have, your parliament is dominated by fools. Your parliament is dominated by fools. Are you sure? Yes. Why? What are the institutions that investigate corruption? Any money that comes out of parliament must be audited by the Auditor General in 6 months. Where is the Auditor General's report? nkala viso kasejembe. These are idiots. Your MPs are idiots. Bachimanyi bati bachimanyi. Okitegedde. Kitegedde. Are they discussing an auditor's report? No. Are they debating their gigs report? No. If you have allegations of corruption, parliament, yeah, idiots. A member of parliament must bring
you table the documents on table nezifuuka evidence kati njagala abavuganya abawakanya Muserero n'abano bonna bali kuki bajjawa. If you get a smart speaker like Kadaga, you dismiss all of these things. A parliament must debate the auditor's report. Okay. We would be seeing, because when did Muserero get money? Almost 3 years ago. Yes, mukasala ka COVID. 2, what type of government do you have? Mwina government chimwe. Nti government yamwe ya briefcase. Are you telling us that when Muserero went to Bank of Uganda, or the Minister of Finance, nateka sente mu briefcase yena agenda? Since then, he said tendering yali mutuleke muse parliament yaffe. You are idiots. Is it the way you are portraying this government that Muserero took money in a briefcase of each couple? Yes, are there no mechanism? Because an auditor general is waited for 6 months. Yeah. The IGIG, you can even rely on whistleblowers. Muserero, you have killed this parliament. Parliament which is same. You have killed this parliament. Parliament does not have an experienced hand to guide it. Where do you get it? Where do you get these allegations? These allegations. Because I would expect Parliament to discuss the Auditor General. Auditor General's report is there, given the money lying idle. Bring the Auditor General's report. Because, let me tell you, the National Task Force money was an initiative of the President. It requires Museveni to audit it. This is a presidential initiative. If they stole money, Minister Musenero ye abamubanja ye Auditor General. This money came out from Parliament to buy this. As we investigate, it is not there. If there is no auditor's report, then these allegations, you get a smart speaker, agobambwa. Tamale. Dr. Musenero yavalaga president they can basobola kola vaccine okubanti nkubulidde nti when you get money from government procurement ani yagula emmese ani yabigula because for you are talking as if tigano maka n'amaka sente bwezivayo kameeza ani yagula ebintu. We are talking about the government. You are stupid, you are idiot because you don't know how marriage. But sente bwezavaayo ani yayina okugula emmese ezo? Who had to buy all of the procurement? Didn't you follow the procurement process? Okay. Mulivasiru, you are stupid. MPs, you are stupid. You are idiots. When you are arguing as if you are fools. Zisakabiraba. Nkugambye sente bagoba omusajja we Makerere nti yabba simanyi miliyoni bimeka nembagamba every year omusajja we Makerere bakola audit okumuwa endala tukita mu simple economics commerce tukita implicit system. You must account for the earlier one to get fresh yeah. naye bisajja mwe n'ebikazi mwe biri mu parliament. Where did you go to school? Where did you go to school? Where is on which basis are you attacking these ministers? Are you exonerating no. They will go away with it. They are not fighting corruption. We would tell the Auditor General must produce a report in 6 months. Yes. Because in the case of the National Task Force, you cannot investigate money. Kalolo kurutu fetuli mukwata. Fetuli kwata kalolo kurutu. Nesenyonga ne banne abali ezagundi. Why? This is an initiative of Museveni. Unless Museveni institutions an audit, Chinika facility yalina ekibiina kyeruli. And money audited by the Auditor General, money investigated by IGG, the qualified institutions, investigative institutions, ziva mu parliament.
chobola nkogana nono ogwanga nga bamubya amayinja gyalaga ogwanga agoba abantu kulya sente nga Nakalema bwe yakolanga ogwangazi department is not legally instituted in our constitution. It should be cited. Whoever commits an offense is cited. But these people Nakalema ababbi basalira Museveni amagezi to this department in State House is as if they are looking for Museveni's money. Is it true that the money left the local government? Nemukwata ogwanga oyo kali nemukuba amayinja oyo ogwanga oyo atawanyi aliya nemukuba amayinja taina State House ibundi corruption gwali taina manyi nakamu. Nakalema yasibani bagenda balya sente bagwanga balya sente. You hand over the duty to the side. These people, abo bogwanga, can only act as whistleblowers. As an investigative hand of the president, we have found out that money was stolen. Never chebakola sente bazibira ku headquarters. Tezituukayo. Musenero tayina sente. Musenero bazimubako. Parliament is asking Dr. Musenero Adekebba. Tayina sente. Kankusomere wano. Musenero tayina sente. Ani aziri. Abo ba Musenero kyembasekererako. Kiri bwekiti omukazi osoma akatabo kange akamuhoza kuga nti nze I benefited from the village wisdom. Omukazi yabbanga ejjama nagiweereza muganzi we ku kyalo kakati bba n'agamba nti omwana step son yagibbye. These ministers may cannot become Museveni's minister. Why? Because the money is taken away from you. Naye ababbi tebalabika. Ne bagamba nti wene olukwata kitutu miliyoni 4 eza dola ez'okusasanya amasanyalaze bazimubbako. The only thing is kitutu kududu yagoba muganda wange. Naye olumu olikwatibwa kitutu olikwatibwa kulina ku recordings. Kitutu talina yadde ekikumi n'ewaabwe tewali masanyalaze. Ono omukazi Murundi yawaayiriza Katagambwa akozesa weeso nga babbye 54 billion ku Kaluma. Era bagende wa president ne beetonda ng'omukazi yankubira n'essimu mukatuliki munnange nemugamba nti leka nvaako ng'oli musiru bali gwe tewalidde yadde ekikumi bali beetonze. People went to Museveni and confessed to have stolen 54 billion. Kale tuwe biri mu kakati abo be mulaba abo babyandala baani tebalina yadde ekikumi. Sente bazifuna. Musenero tayina alina obusomero bubiri obwa bbaawe tayina bannannyini ensi kakati mwe mugende reject the ministry appointment. Museveni mulekere ministry government ye. If Museveni cannot tackle these people ababba sente mukimulekere. Yes, anti ye kyakola ye Museveni kyalina kiri kimu si abalagira bano ba minister baba baleetera bwe bagenda okubba we bajja kakati ministry ya Musenero bannannyini ensi bo ne babba ewange babba billion 5 mbwe mbwa bakanyuke kasa tumuli kikolako mbwanze mbwa bakanyuke kasasi ne batwala 5 billion mbwe narrations bawe nasiya bana narration nyondo mutwe nze nzisasule ndi musiru ogaye president si abalagira naye alina obuyinza obusobola obbakwa. You rely on your party. Why is it that the party, the MPs, don't support these people? 3, nti bano babala short term. Namuganza yakuba Kadaga nga bamweyambisa. Kakati abantu bagana naye kaakaabeko. Bannannyini ensi abalidde ensangi bo tebalabwa. Bwe munaabanga temunnaddiza Museveni bwa minisita bwe. Time has come a person to reject a ministerial job because Museveni does not handle ababba sente ezo. Tabalaba. Ate balabwa. Ababba sente ezo tebalabwa. Nti mmwe temubuuza nti Musenero sente yaziteeka mu kikapu n'agenda nazo. Yes, ezimu zalemera mu ministry. Kakati mwe mulekere Museveni. Museveni bwakolonda kuba minisita tokola. Kubajja kutunda ebintu byonka byandaala. Antiru nga bano ababbira munda batasobola kukwatako mubalese mubalekere ekintu kyabwe kubanga what do you get nti nze nzikirize
babbe 5 billion bazitwale embwa bakanyuke kasasiro ewali million emu buli mwezi nswere empunu nze ndizikwata kodde I left it for home for 10 years. I couldn't accept somebody to take it 5 billion nze mbwa bankanyuke kasasiro ndu kasasiro watali ya de million mukikole byandala mwavu all the ministers abavu ababba sente bekwese and they cannot be dug out because they have media nkugamba katabo kankana nenkugamba nti look what Saida Bumba and Kidu Makubuya that Saida Bumba and Kidu Makubuya did not play any role in the creation of this market problem that led to their resignation. They were not in the Kampala State Council, which sold the markets. In fact, the two ministers were not the architects of the deal that has ruined their political careers. If the deal was a building under construction, the two ministers' role would be reduced to wheelbarrow pushers. My assertion has always been that government deals are like a building under construction. As in many building accidents, the architects and engineers are never crushed in the case of accident. The victims of collapsing buildings are mainly wheelbarrow pushers like the Museneros. These are wheelbarrow pushers. Bananyinisi sente bazikwa bananyinisi bo bananyinisi tebalabwa nimukiriza mu bafirire Museveni bwakuba minister togenda until we solve the problem of bananyinisi abalya sente balina omusalaba gw'abantu gwe beetisse. Yes bakuba bolumala okuba ne badduka n'obujozi ewange 5 billion nalwesa azintumu nzibawe me. If this man wants to get access to the new vision, I cannot work in a new vision. I cannot be on the board of a new vision. What has Mafabi has? Mafabi has been there. He's just humiliated. Chikugasa chigwe umusiramu kabaka nakuita umusikire embizi ogenda jiri yako. Why do you be a minister when the people are stealing this money are not seen? Oba minister mbuveeko Museveni bwakuba minister ye mugezi takunyega kubanga gwe lwaki bazikubbako ye Museveni gwe yogera nti yakulagira awadde musiramu kumusikira. Yes bano olumala okubba abajozi naye bali boogera gye mujja basajjamu mubbyenye abantu basajjamu mujoza abantu batunze ebyabwe nga byabyandala nimukuba ebibajjagalo mu abazibbye abantu bajja kubanoonya. One time bamusenere abo balifuna amaanyi agoogera nobalaba bwe babatundira ebintu byamu. I cannot be in this government. Why? The civils are not seen. Balina bakuba bamusenero baveewo naye nga tebalina logic. Tell us when money is released from finance to buy certain things, procurement, you advertise. Did you give musenero to Gandhi buy meat mukatale? Sente zitambula zitya? Yes, because you have a budget. The message, who buys a message? The experts. Who is going? No, until you people, you tell Museveni to inaba bya batukozesa fe nogoba fe ne Museveni alonde kuba minister bagane nti until you clear ababyabo abatukozesa kubakati Musenero family abaana bo bakubuuza nekigana billion 5 bazitutembwe mbwa bakanyuke kasasu nswere empunu oyo Mirundi chamuzala. Are you saying the MPs baina kye babuusa bagule bemupize about nkugamba Saida Bumba ne Kidu Makubuya tewali kye bakola nkugamba nti it is also important to note that the anger is directed to ministers, not the beneficiaries like basajja balaba. I had an opportunity to talking to the ministers before their resignation. If what they told me was factual, they fit in my description of a wheelbarrow pusher. They were made to believe that what they were doing was helping the NRM as a party. Bakugante Museveni agala sent. Omanyi bwe mbeera ne party ngeya UPC. The fact that the new president, when Museveni retires, should look what UPC as a party.
Yes. President addako. Yes. Atune UPC. We must have a party, a political party. Tamale, we have Where NRA. Tewali political party muli bantu babba ssente za service delivery nga te population. Tewali mu political party musobola kubba gaali za Museveni ezigenda okupopularinga party yamu. Tewali mu political party mwe basobola kubba ssente za radio na TV ng'abantu mu kyalo bali badde bakandeetera aka Museveni. Eyo teba political party. Teri political party erimu basumanga bano. Kibaaki. And the intention is service delivery. Yes. Ne parish money ne muzibba. Kati gwe izo kyokamba nti abagenyi kamba gulire walaji mu kifo ky'obbawe emmere. Nti we shall bribe them tugule obululu bwabwe. Enjala ebaluma atuba. Government zonna they strive nkugambye nti wekulu abadde na Minister we Matiyanga wa implementation. Kandi mukamba buli. When Ruto came here, bwe yaddayo baamuvuma. Ne bavuma Museveni. We don't admire anything from Uganda. From Uganda. This man has come from his yellow. All the leading politicians abused Ruto. Yes. Why is Raila looking for here? Is he Tuesday going to be tugenda subjected to the same ridicule that welcomed Ruto in Nairobi? Tuesday tugenda kubeera waawo. Why are they coming here? Bonna lwaki bajja wano? Baavuma Ruto. Yes, bamugobya ne yellow t-shirt. Kituufu. Ne bamugamba oyo ayoge agent of Museveni. What is Raila Odinga looking for here? Yaloze ne mukasambidde abeere kumu ku bagenda omunoonyeza ttiimu ye. Ne ku kiba kibaagendayo. Kakati mmwe, this is what I'm telling you. If you don't know how things work and you don't have people to blame, a minister Musenero would face the fire if what Parliament is discussing is a report From the Auditor General. Auditor General. Okay. Once they are not debating a report from the Auditor General, that's rubbish. A smart speaker would just chase these idiots away. Parliament cannot discuss a whistleblower's argument. A member of Parliament must table the allegations in Parliament. They were tabled. Yes, allegations. Allegations. But they would be referred to because in Kugambi, the money za Mirundi ebiri. The National Task Force yakalolo okulutu bali bafere. Baba Museveni. This money, which does not originate from Parliament, is not investigated by the Auditor General. Siza government. Yes. Any money that originates from Parliament must be investigated. Where is Muwanga? Where is Muwanga? Before you idiots talk about corruption. I'm not condoning corruption, but I'm telling you how things work. The right procedure. You tell the Auditor General, you would be talking about the Auditor General's report, not your rubbish. Okay. Nakugamba one. Yeah. Nti they fit abo ba Musenero bawiri balo pushers bakubiddwa bananyine ensi badduse bagula bizimbe baweereza baana baabwe bweru sente ba Musenero bazi muzire obwa minister reject Museveni's ministerial job offers if you want to solve your problem, your pride okubajoganga ababbi sente ne beekukuma ne beekukuma ne balya sente mwene babajoga nze Tamale akadde katuweddeko nkugamba nsaba tusiibule I don't have personal interest kakati nkugamba nja kaso kana akatabo kano okalaba nti why Baganda wheelbarrow pushers. Yes. Kakati fe Abaganda mu gavumenti twaggwamu kibola ba Musenero kati abasoga be balimu fe batugoba ne tuggwamu naye bano Abaganda bonna bano bonna boolaba these are wheelbarrow pushers. Okay. Ono Kivumbi baamugoba nti mubbi bwe yamala okufa nti hero. Ono Nassali baakugamba nti mu myaka 7 yamala mu Ministry of Education yabbayo obukadde 35 n'omusango gukyamuliko baba muwadde omulimu gwe. Kakati sooka tululira ono Lukwago permanent secretary wa Heres we naye baagoba embwa laba byandaala yayavuwala naggwawo nga babba oluguudo lw'Ekatosi bamanyiddwa. Ono Mbuga baali bamusibidde bweru nze namuyamba babba obugagga bwe ne bwandikira akatabo nti why Baganda wheelbarrow pushers. Lwaki Abaganda be bakubira ku bizimbe kati fe Abaganda baatugobamu ne tuggwamu kati ba Musenero
abo sigenda kubanga nsuka ngina bannanyini nsaba basente badduka dda tebogerwako ate Musenero n'amala aboogera Musenero aga nti sente saazifuna bakubayo ne bamumalawuli bannanyini nsi bwe bagula bizimbe ate tebakuyamba. They don't help you. If you want us as a country to know which sort of billions bisatu mu nkaaga zibawa Musenero, wait the auditor's report so that we know how money is used. Okumanya abasajja abo bagezi bwe bamala bo balina we bakikubira nga mukafanizi yadduka dda bahati yadduka dda kigenda okwabika nga bannanyini nsi badduka dda nga bo badduka dda kyabika baggwaliwo nga bo bannanyini nsi batema dda badduka n'obujozi bwabwe n'obusuma bubagoberera n'obusuma babunya obusuma bubavaako emabega ng'obwavu obunuka ku muwanga obuwalo obunuka ku muwanga buva mwanda we obwono obunuka ku muwanga bumugoberera buva mwanda we bumugoberera buva mwanda we oloboka bwenjagala okuwa wano nga tusiibula omwami agamba Mr. Charles okuveeka muli Busoga agambye thanks for the program, tell Mr. Tamale we are behind him. Bali mabegawo mu nsonga zonna zoyitamu batambula nabe naye n'agamba baziwere agambye mbalageyo ngosaba omuwe akatabo ka Bundagu and waka let me tell you in America abasajja bakola radio ngewumula 24 hours ninga abantu bajagala okamala gavumenti ya America nejiwera abantu bakunganya sente ne bagula emmeri newemulira mu international waters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ejogonjadde bajamu ejogeri joka abantu jije muzijeko tukunga abantu baba beba babetente emitwe bejogeri eri babezamu